just shut up. So, this is what we are being told. Yes, But making people shut up, just shut up, I think it's going to be a... Yes, micro check 1 2 oli kuyugi update CV kosinzira bango tuuliriza. Probably more difficult than people think. Say we make it disappear M23, by extension they were saying even you, Rwanda, will make you disappear. So, this is what we are being told. But making people shut up, just... I think it's going to be probably more difficult than people think. Yes, alright. Oli kuyugi update CV sinzidde obanga otuwuliriza gwe mukwano gwange. Olunaku olwaleero lwa Sunday era nga tuli mu gandalo lya weekend. Mwenna abakedde masinzizo nammwe abakedde okuwujjalako okutereeza ebigenda maaso ewaka mbatumiddeko nnyo. Saako nammwe abali mu diaspora, abali emitala w'amayanja, abali e UK, abali Dubai, Saudi Arabia, abali mu America, abali mu Asia, mwenna Canada mbatumiddeko nnyo. Buli kasonda kansi musinzira okubeera nga otuninze Yugi Update CV nkutegeeza nti okolera ddala ekintu ekyamaanyi ennyo. Kakati olunaku olwaleero otusimbudde awo wennyini tugenda okuba nga tutandikira. Olowooza nno munywanyi Paul Kagame takawaŋŋamudde, akawaŋŋamudde akabatemi n'abagamba nti nno ye kigenda kumbeera kizibu nnyo okuwithdrawinga amagye okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ogatwala mu ggwanga erya Rwanda. Ye n'ababuuza, mwagala abayeekera ba M23 bave mu DRC balagewa? Mwagala tubatwale luddawa? Lwaki Paul Kagame aba akola statement ng'eno gwe mukwano gwange mpuliriza? Byonna tugenda kubeera nga tubiraba. Tuzze tubalaga obuvuno obuddo gye byatandikira ne we tuzze ne gye bigenda okukomekkerezebwa, yonna tubalengezaayo. Ng'oggyeko samitize ez'enjawulo, mediation ezigenze maaso okukolebwa okukakkanya olutalo luno okusobola okulaba nga baddiza bannansi b'eggwanga erya DRC emirembe. Naye Paul Kagame alabika okuba si mwetegefu kuddiza bannansi b'eggwanga erya DRC mirembe. Ayagala buli kadde babeere ku dduka kubanga ye agamba tasuubira nti kigenda just kubeera bubeezi w'ekityo bagambe bugambi nti nno mu withdrawing amagye okuva mu DRC baveeyo buvi. Ye Paul Kagame annyonnyola ensonga lwaki amagye ge gakyali mu Democratic Republic of Congo. Yagamba ensonga ze tezeekuusa na z'abayeekera bana ba M23 era nga yongera obbannyoyanga baga waki ensonga eno bagisiba ku nze ate nga M23 tekyali M23 nga we yali. Kati yeeyongerako ebiwayi ebirala era agamba nti mwe muli neyaliko president figure eyaliko omukulembeze w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo Joseph Kabila, naye yeetabadda kuba yeekera bano yabeegattako. Kati M23 gye baali bamanyi coalition tekyali coalition y'aba M23. Kati ye Paul Kagame agamba kintu kirala nnyo, so baleke gena maaso na musibako matugambuzi kumuliisango. Nga we tugenda maaso gwe mukwano gwange mpuliriza agenda maaso n'okubeera nga defending eggwanga erya Rwanda era nga ali distancinga okuva kubayeekera ba M23 kubiwanuuzibwa nti ono abacking abayeekera ba M23 agezezzaako okubanga alowalinga adistancinga eggwanga erya Rwanda obutagetinga intervene n'abayeekera ba M23 abeesamba. Era kaakati abalaga wano nti abayeekera ba M23 ali mu basenza lutinga kikere. Paul Kagame kyagezaako okubanga abalaga, naye jjukira nti ensonda zonna ez'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo omuli ministry omuli parties ez'enjawulo organization zize zisonga olunwe mu Paul Kagame amugamba musajja mukulu wadde weekaza wadde okola ki, naye abayeekera bana ba M23 baoperatingira wo basuguka mu ggwanga erya Rwanda era mmwe abagenda maaso n'obasupportinga era ba high commanders mu Rwanda Defence Force be bagenda maaso n'okutraininga abayeekera bana ba M23. Gye buvuddeko twabalaga nga bayeekera bano bagenda maaso n'okola recruitment nga bakuŋŋaanya abavubuka abaana
n'abasajja ku lwampaka forcefully nga babayingiza amagye abagaana babatta oba babadetaininga ne batwala mu chambers ne batandika batokyalinga. Ezo zonna ensonga zize zibaawo naye nga kyekyaviirako ekyo ennamba y'abayeekera bano ba M23 yakendeera. Ennamba eri gye baali bayina ng'olutalo lwakatandika n'amaanyi ge baali bayina bye baali basuubira si bwe biri. Jjukira ebiseera biri bwe baalumbiranga gwe omukwano gwange ampuliriza naggamba ebiseera ebyo bye baalumbira Democratic Republic of Congo Government amagye agava mu Kinshasa gaali manafu nnyo era kino kyawa omwagaanya abayeekera bano aba M23 okusobola okuba nga bawamba ekibuga Goma n'obutundutundu obulala obuli awo. Kakati amagye g'eggwanga erya DRC gye gagenze maaso nga gaadivansinga nga n'amawanga amalala gano gabayambako nnyo okubawa ku equipments n'okubawa ku trainings ku skills okusobola nga catching up n'olutalo kati nga balina basic skills olaba nga bagenze maaso n'okubeera nga basuppressing abayeekera mu nkambi ezimu zibaali bamaze okuba nga bawamba. Era tulabye mu territories ezimu nga bazze bagenda mu maaso n'okuba nga bazeddiza ezaali ziwambiddwa. Ate n'akazito okuva mu ggwanga erya United States liguzanyidde kinene nnyo Felix Tshisekedi omweso okulaba nga batiisatiisa Paul Kagame, okulaba nga bamumala amaanyi n'amampaati ageegoloza omukadde Joba nti anaawanvuwa. Mga ssebo know your limit, manya wookoma. Bamugambye ssebo manya wookoma, you know your limit. Manya boundaries eggwanga erya Rwanda gye zikoma. Omanye ne DRC weekoma era weetandikira. Wa wooteekeddwa okufuga na wa wootasaanidde kufuga. Togamba nti no you are just protecting those are security measures. Security measures for what? Oyita security measures kyokka ng'eno bannansi b'eggwanga eddala bo bali mu kubonaabona na kufa. Mb'okuba oprotectinga ggwe eggwanga lyo. Kati what kind of a protection is that? System kyeyo protecting eggwanga eddala ng'eggwanga eddala lyo liri mu kufa. Kati kibagezaako okunnyonnyola Paul Kagame nga mugaye system gy'okozesa nfu nnyo era kye bamukoze kwegenda maaso n'omusanctioninga. Bamukoze buli kimu ekitakoleka. Babimukoze ne Paul Kagame akyalemeddeko. Tebamanyi kigenda maaso na kumuwaga. Jjukira nti nno mu ndagaano eyakolebwa yasayiningibwa mu Washington Accords omwali Felix Tshisekedi, Paul Kagame ne Donald Trump. Endagaano eno yali egendereddwamu okusayininga ebyobugagga byonna ebiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bibulonginga ku ggwanga erya United States. Kino nno bano ababiri kyali tekibakolera. Paul Kagame ne Museveni. Jjukira nti naggamba Museveni gye buvuddeko emabega ne Paul Kagame be babadde baana baliwo mu kukusa ebyobugagga okuva mu Democratic Republic of Congo nga babiguza eggwanga erya US, eggwanga amawanga ga Israeli, kugeza minerals nga ki mulimu copper, cobalt, tantalite, ebintu ng'ebyo ebikola eby'amasannyalaze byettanirwa nnyo byattunzi nnyo mu mawanga ag'ebweru. Kaakati olaba endagaano eno Washington Accord we yagenda mu maaso n'okubajjako omulyo ngulowooza waaki Paul Kagame yamala ne yeekyanga olw'ensonga yalaba nga kibabadde babba kinene nnyo n'okusinga kino kibagenda okuganyulwamu mu ndagaano eno. Ate bakola endagaano tibaddamu kusaalimbira mu ttaka lya Democratic Republic of Congo nakyo baalaba nga kibakoseza ddala nnyo era baali tebasobola kiwa kitiibwa. Kyolaba mu ndagaano zonna ezaakusayiningibwa walaba nga physical language kwegamba buli omu ennyiike si bamativu nangana egenda maaso n'okukolebwa bintu biri awo matankane Paul Kagame alinga atali musanyufu naye ng'omukono yaguteekako. Naye amala oguteekako ndowooza ebyaddirira ffenna twabimanya. Bano ababiri kyali tekibakolera era Paul Kagame yamala ne yeekyanga. Kati okwekyanga wano olaba US ng'agenda maaso n'okusanctioninga Paul Kagame. Kati Paul Kagame walabye bamusanctioninze nnyo asigadde akyabalaga akyayina amaanyi. America kyekoze kwe kuggalawo n'okuba sanctions we finalize ez'enjawulo zibamanyi obulungi nti zino zikozesebwa abayeekera ba M23 ne Paul Kagame nga bagenda mu maaso n'okulifiringa gold ne bamutransportinga ne basobola okuganyulwamu kasente.
ebyo byonna byonna bataddewo limiti baba sanctionings kati kigenda mu maaso n'okuba nafuya. Lwaki banafuya? Nti baba tebakyalina kasente, baba tebakyalina gye bajja kasente kafacilitatinga rebellion eno gye balimu. Kati Paul Kagame naye kiba kimukosa mu ngeri emu oba endala. Nagambye dda oli ku Yugi Updates TV, tugenda mpola mpola nga tubatubuulira biki ebigenze mu maaso gye mutabadde wiiki yeeyo nayo neeyise. Ebintu bingi ebibaddewo oba oliawo ebimu bye mutategedde bye tugenda mu maaso n'okuba nga tubayisaayisaamu. Oyinza okugamba bannange ebya Kagame byakkirawa. Kati Kagame nga bwe nkugambye ye avuddeyo n'agamba agenda mu maaso n'okudistansinga eggwanga lye erya Rwanda ng'agijja mu bino ebiwanuuzibwa mbu simanyi batusibako amatu g'embuzi batuliise ngo mbu Rwanda ekolagana n'abayeekera ba M23. Ebyo bikyamu. Era n'agenda mu maaso n'okudimandinga ng'agamba peace mediators bagende mu maaso n'okukuumira M23 nga bagibuuliza ebibuuzo munda mu Democratic Republic of Congo dani okusinga okubafoosinga okurotatinga okubajja mu DRC babateeke mu mawanga amalala. Kati ababuuza eyo pressure gye muteekawo okuva mu international bodies okuwithdrawinga support eri abayeekera ba M23 ate n'abayeekera ba M23 okubagoba bajja mu Democratic Republic of Congo. Kati Paul Kagame n'abuuza where do you want M23 to go? Mwagala abayeekera bana ba M23 balagewa? Era ng'agamba abayeekera bano abalwanira mu DRC bano ba Congo, they are Congolese nationals. Era ng'agamba they are fighting for their survival. Balwanirira kubeerawo kwabwe mu Democratic Republic of Congo. So talaba nsonga lwaki gavumenti yaabwe egenda maaso okusenda bannansi baayo nga basendesa oluti ng'ekikere, yagamba takiraba. Era ye agenda maaso n'okukola ki? Agenda maaso n'okuvumaganya ekikolwa nga kino ekigenda maaso nga kikolebwa gavumenti ne international bodies okubanga bagoba abayeekera ba M23 mu Democratic Republic of Congo. Kati agamba mubagoba balagewa. Bano bannansi baggwanga erya DRC aba M23 balwanirira kubeerawo kwabwe wano, era ensonga ez'abayingiza rebellion eno muzimanyi bulungi nnyo. Kati mulekerawo zino ensonga ozitunuuliza oziriisa ebijanjala empiso nga mutunuulira abayeekera bano aba M23 nga bannansi b'eggwanga erya Rwanda tebabironginga ku Rwanda. Bano bava mu Democratic Republic of Congo era ye yensi yaabwe. Kati mwagala balagewa? Kati kyekyo ekibeerawo gye buvuddeko emabega. Tuze tutunulira history Abanyarwanda yonna gye basenda bagenda mu maaso n'okuwamba ebifo ebyo, era we badde enkola yaabwe, era mu mawanga agasinga babagobyemu. Bano bagamba bo Banyamulenge Batuusi abawangalira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati ekyo kiyinza kigaana otya? Bataddewo tribe mu DRC ate ne wano mu Uganda nawulira nti batandise ddo teekawo tribe. Waliwo tribe gye bayita ey'Abanyarwanda. Kati ekyo kitegeere, wabula nekyo tolina kwerabira nti gye bwavaako nga Uganda egenda eshapinga maapu yaayo, abazungu bano nga bali mu kushapinga maapu y'eggwanga Uganda, waliyo Abanyarwanda abaasalibwa abaali mu ggwanga erya Rwanda ne basalibwa ne babeera nga bali mu bitundu bya Uganda. Abo gye bali, era abo banjawulo ku bali. Ekyo mulina kitegeera. Tetugamba nti mu Uganda temulimu Banyarwanda, mwebali. Era kati some of them they are Ugandan. Abo abaasalibwa ekitundu ekyali kirina okubeera ekya Rwanda ne bakyongera eggwanga erya Uganda, kati abo baafuuka Bannayuganda. Ebyo byawukana. Kakati abagamba abayeekera bano aba M23 tetugaana mulimu bagoba, naye ensonga eri eti mwagala balagewa? Where do you want them to go? Paul Kagame ababuuza. Kakati nno development eno ezenga regarding Kagame n'omuteeka mu position eri conflicts ezigenda maaso
ezireeteddwa abayeekera bano aba M23 era neeteekawo ne regional dynamics era ng'eraga ddala Paul Kagame waba ayogedde ebigambo nga bino ye tumusuulewa tumuteeke sayidi ki mu lutalo luno kubanga ekisooka Paul Kagame agambawo ati okudifendinga aba M23 mu territories zaabwe right Kagame agenda maaso n'okumaintaininga nti ba M23 fighters bannansi ba ggwanga lya Congo ode ya Congolese citizen wabula si bwe ggwanga lya Rwanda era grievance yaabwe erina okwadressingibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo munda than okusinga okubapushinga okubajja okubakulosinga border obatwala mu ggwanga eddala mubatwala mu mawanga amalala babilonginga mu mawanga ki muyino kitegeera era muyino kimanya nti bano bannansi b'eggwanga erya DRC temuyina kibuusa maaso era advice zonna ze mubawa operation zonna ze mwagala okukola advice zonna ze mubawa okwadressing ensonga zaabwe zonna zonna issue muyina zikolera munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ensonga ndowooza oziwulidde abasajja bali gumite oyo Paul Kagame yagenda maaso n'okwogera ebyo ng'oli ku UG Update TV kosinzira obbanga otuwuliriza era nga nange nkyakongerayo gwe mukwano gwange tujjukira bulungi nnyo mu Rwandanese Patriotic Front meeting eyaliwo Kagame yasitatinga ng'agamba amawanga ag'ebweru obugenda mu maaso n'obutabanki n'okujjawo n'okulemesa okubaakinga oba n'okuteekawo embeera eremesa okubaakinga abayeekera ba M23 agamba terina kweliminatinga the rebel groups tebali ku tageti yaabwe Kagame akunyonyanga agamba bano tageti yaabwe si yakweliminatinga bayeekera ba M23 bokka wabula tageti yaabwe baagala n'okubanga bajjawo the existence of Rwanda nga yo kennyini nnyini naye kino Kagame akyogera mu bukyamu abanga agamba nti baagala kusangula Rwanda ku maapu y'ensi ereme kubeera ng'erabikako obanga kyabadde ategeeza ayagala eggwanga erya Rwanda babeere nga baligoba nga teriri existed mu Democratic Republic of Congo then ate abo baba batuufu era agamba bakyeruppe bano international bodies tebatunuulidde kyakweliminatinga bayeekera ba M23 wabula batunuulidde n'ekyokugjawo eggwanga erya Rwanda wabula bo tebatunuulidde kugjawo eggwanga lya Rwanda nga walowooza abasajja bano batunuulidde nnyo ekyokuwunzika gavumenti ya Paul Kagame eveewo nabo kye batunuulidde kubanga yegenda mu maaso n'okulemesa etaddewo conflicts lwaki akazito bakamuteekako ak'amaanyi nga n'ejjojjo ly'abalamu twalaba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bamukuba sanctions okumusalako ebitundu 97 ku buli 100 ku miliyoni 2.6 ezaali zimuweebwa eggwanga erya Amerika eza $, bamuwa kati miliyoni 6 kitegeeza miliyoni 2 zonna baazimusalako naye nga bakikola lwaki baagala okumunafuya baagala okuba nga bamuteeka ku mbeera withdrawing amagye gano aga M23 mu ggwanga erya DRC wabula yagamba kati baveeyo balagewa abo si bannansi ba ggwanga lya Rwanda wabula bannansi b'eggwanga erya DRC international bodies zino kitegeera muyino kimanya nti bano bannansi b'eggwanga erya Rwanda era balwanira for their survival kati so tewali gye mugenda basindika tewali gye bagenda kuddukira ebyadde ebigambo bya Paul Kagame era Kagame agenda mu maaso n'okwegaana international criticism ezigenda mu maaso n'okuprotinga okuteekawo potential mu western sanctions era awakana nga agamba okubulaminga eggwanga erya Rwanda nti okubulaminga eggwanga erya Rwanda kigenda walinga core issues era ng'agamba Democratic Republic of Congo government byonna byonna ebigenda mu maaso no collaboratinga
ne FDLR abahutu militants aba operating mu Democratic Republic of Congo yagamba bagenda maaso n'okubeera nga aswaggula. Jjukira abantu bayingira yagamba bayingirayo mu 1994 era akyabalowoozaako nti bayinza okujja ne bajjako gavumenti ye eya Rwanda. Ate agamba bano ebaali abasaale mu kulietingawo kye bayita Rwanda genocide. Omwafiiro oyo yali omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Habyarimana. Habyarimana ono kigambibwa nti yattibwa mu nnyonyi naye ng'ennyonyi eyo yakubibwa kizuka okuva mu kagurupu k'abayeekera. Naye investigation ezikoleddwa ziraga nti nno Paul Kagame mu biseera ebyo ye yali akulira akagurupu k'abayeekera akabayeekera mu biseera ebyo. Ate we yattibwa waliwo olukuŋŋaana olugenda mu maaso olw'okusisinkana, waliwo mediation ey'okwogerezeganya peace talks wakati w'abayeekera saako ne gavumenti. Awo nno ennyonyi we yakubibwa n'afiiramu ne ba cabinet ministers be bonna saako n'omukulembeze w'eggwanga erya Burundi naye yali omwo. Ekyo saagala okyerabire. Kakati agamba ye ensonga ezimukuumisa amagye mu Democratic Republic of Congo kubanga ayagala agenda maaso n'okubeera nga akuuma ekitiibwa ky'eggwanga erya Rwanda nga protectinga eggwanga lye erya Rwanda okuva mu Bahutu baleme kuddamu kubanga babayingirira. Samitizi zikoleddwa ez'enjawulo okuva mu SADC, Peace Summit, East African Community zonna bazikoze. Aba African leaders omuli Paul Kagame, DRC President Felix Tshisekedi baze bagenda maaso n'okukoola immediate ceasefire era nga bagamba bayagala bateekawo immediate talks okuteekawo function mu armed groups omuli abayeekera ba M23 newankubadde Tshisekedi agenda maaso n'okuresistinga ng'agamba tayagala direct negotiation n'abayeekera ba M23 agaba bano batujju sinza kutandika kuteeseganya nabo. Bo bagamba oba oyagala oba toyagala ojja kuteeseganya naffe. Ye agamba bano batujju kano kabinja k'abatujju ka organization ak'abatujju sisobola kuteeseganya nako mutunde abantu be basse. Ate Tshisekedi wayogerawo atyo kikutwala ku mmeeza simpase naddala musajja kati ali mu kunoonya ekisanja ekyokusatu. Jjukira nti no constitution ya DRC eragira ebisanja 2 kati bali mu kaweefube wakwata ku constitution asobole okwongerayo ekisanja ekyokusatu. Bannansi abamu abali ku ludda oluvuganya bakigaana wabula bannansi abalonzi tetumanyi ki kye bagamba. Kati so olaba singa akkiriza okuteesigana n'abayeekera ba M23 ng'omusajja abannansi babattidde abantu baabwe kiba kimulaze obunafu n'obujega era mu kaseera kano tayinza kukola nsobi kubanga anoonya simpase yakuddizibwa mu kisanja ekyokusatu. Eyo nayo nsonga kitegeeza waliwo weakness y'okuorganizinga ekintu kino mu Democratic Republic of Congo. Wabula wakati nga tugenda mu maaso bino nabyo byemu ku bibadde ku bigambo bya Paul Kagame mu nsonga zino ezigenda mu maaso mu crisis mu Democratic Republic of Congo. Paul Kagame agenda maaso n'okunywera ngamba bayeekera bana ba M23 ka coalition kano tekakyali coalition ya M23 kyokka kintu kirala nnyo. Njagala muwulirize ku bigambo bye n'oluvannyuma tweyongereyo. It's not just M23 anymore. AFC M23 means broadened group. I have seen also that even former president of Congo, Kabila, is now part of or associated in one form or another. I would be happy to ensure that those who want to come and be part of the Eastern Congo that belong there or belong to Congo and want to be part of the struggle to get a stable Congo, I would welcome them. It doesn't have to be Kabila, but we're talking about Kabila. How does this person say he wants to confront this situation in his country and I refuse him passage? Kakati era Paul Kagame takomye ku ekyo agenda maaso n'okugamba nti ye tagaanye muntu yenna
oba ayagala kuyita luddawo okustabilizing embeera egenda maaso mu Democratic Republic of Congo, ayaniriza omuntu no yenna tagamba nti n'okuba criticizinga Joseph Kabila yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, newankubadde kati yagaanibwa era n'ateekebwako emisango egy'amaanyi era n'afirizingibwa assets ze zonna n'ateekebwako n'envumbo obuteenyigira mu byabufuzi olw'ensonga baamulaba mu kujja mu buwaŋŋanguse gye yali yatuukira mu kibuga ky'abayeekera ba M23. Kino tekyasanyusa nnyo Donald Trump. Era gavumenti yamukwatirawo n'emulangirako ogwa treason ogw'okulya mu nsi olukwe, naye yali akomyewo ng'agamba yazze kwenyigira mu kuddamu kufuga ggwanga, ng'agamba ekizibu kati DRC kyeyina ye Felix Tshisekedi. Agamba abayeekera bano ba M23 ye kusinziza ku Joseph Kabila agamba tebateekeddwa kubanga balwanyisibwa, wabula Felix Tshisekedi ensonga yali ntono nnyo gye yali alina okukola kuteeseganya n'abayeekera bano. Jjukira mu biseera bye mu lugiimu ye baakyanka nnyo ne Paul Kagame ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati ono waabanga azze ku bukulembeze bwa DRC impiki yaabwe era kyaba agenda obbazannyira kamaala. Ekintu ekyo kitegedde. Kati era n'owudde mu statement ye akulisizinze nnyo n'agamba ye asobola okuwagira ekya Joseph Kabila okugenda mu maaso okubanga wabanga asobola okuseekinga for resolution eyinza okugyawo conflicts mu Democratic Republic of Congo. Nakugambye gwa mpuliriza nti oli ku Yugi Update Civic osinza obanga otuwuliriza, wabula gwa tannatweyungako kkirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Amwe abali emitala w'amayanja abajja mu comment section abaagala okusharinga mbanirizaako musharinge eddoboozi lyaffe lisobole okuba nga lituukira ddala wala nnyo. Njagala nkuyongere Paul Kagame mu nsonga ze ng'agenda mu maaso n'okumenyaamenya ensonga ze ng'abakakasa obuvo n'obudde nti ye bamusibako matu ga mbuzi muliisango. Muwulirize. What is going on is if you raise an argument, you say, oh, you know what, I'm going to sanction you. That is the argument. Now, something I shouldn't forget I said I was going to, because of the story I brought up earlier. In the recent weeks and months, you have heard of the story of the killings and the fighting that has been going on in a place Minembwe, around the Minembwe area. This is a place home to... Agenda maaso n'okubannyonnyola ebigenda maaso, naye naawe njagala okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV. Awo tetugenda kweyongera bwe tugenda okubeera nga tukoma nkwaniriza mu comment section. Ngenda kubanga mbasangayo oluvannyuma lw'obbateera kano akatambi okubalaga biki ebyagenze mu maaso Paul Kagame byasembeyo okuba ate ng'ayogera gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati mu mbeera eno nga bulijjo nga sinaba kubanga mbateera akatambi ako kamalayo, njagala tuyiteetemu comment section bantu nga babiri. Jawuhara webale kubeerako oli ku Yugi Update TV. Swaibu Nsubuga webale kubeerako. Kamugisha Shamira webale naawe kubeera ku Yugi Update TV. Engeri gyeri weekend Jawuhara namaze dde okusoma. Jawuhara Central Medical Services nawe kwoli nnyo. Karole Patrick. Okay, Karole Patrick nkutumiddeko nnyo no munnamawulire mulamba. Akola ku radio station naye nkutumiddeko nnyo. Olw'obudde munzikirize nkomaawo kambatwale mu nsonga zino. Banyamulenge or some other. What is disturbing? At the beginning, when even in our argument, when we told them what is really happening on the ground and telling people telling the powers that be what was going on, and say people are being killed, they are being, drones were firing at them indiscriminately. In markets, in churches, many people died. Maybe, hopefully one day people will go there and investigate and will find the truth.
But what was disturbing was that in that same conversation and argument, somebody says, don't bring up that issue, it is none of your business. So which for me looks like, it's like the story of Paul de Joux. It's like that those people being killed for their identity and anything is none of your business. Meaning, shut up, we are going to kill them anyway. I mean, I'm just calling a spade a spade. It's like, shut up. It's none of your business. They didn't even say, are you sure they're being killed? Or are you creating a story or what? No, it's like, that's none of your concern. But if it is not my concern, maybe it should be yours. So why are you not concerned? And things keep getting worse and out of control every time. So where we are now, we just told, remove your defensive measures. Whether we are associated with and helping FDLR, with the Congolese army and the government to do whatever they want, and then in exchange you have whatever you want, just shut up. So this is what we are being told. But making people shut up, just shut up, I think is going to be probably more difficult than people think. To say we will support those who want to come and kill you, or like they killed you last time, or we will handle it the way we want, so shut up. Well, I only shut up when I'm dead. That's when I'm coming. Absolutely. That is the only way to make me shut up. That's it. For the belittling everything and making it look like some people's lives are just maybe, I don't know. It's not my politics. It's not RPF's politics. We're a small country, very insignificant in many ways. You can do much harm to us, granted, but boy, wishing us away is not a big thing, it's not a small thing. Wishing us away just to say disappear. They were saying they will make disappear FDLR, they make disappear M23. By extension, they were saying even you, Rwanda, will make you disappear. Well, I can't invite it. I can't wish to have such a thing. But when it comes, when I have not been able to avoid it, I think they'll find. I only wish you people, you people, I'm not worried about myself. I just worry about you if you just go home and sleep and think you'll find everything on the table for you without having to invest in it. If you are there waiting for handouts, or for people to do you a favor so that you can leave, it would be